Abalonzi abawangalira mu gombola y'Essemuto mu disitulikiti y'e Nakaseke boolekedde okufuna akaseko ku matama oluvannyuma lw'abeesimbyewo nga beegwanyiza obukulembeze mu bifo eby'enjawulo okubasuubiza okubaweereza awatali kujulwa. Mu basinze okwesunga mwe muli n'abaazirwanako okuva mu ggombolola eno abazzenga batolotooma nti ensonga zaabwe tezikoleddwako era nga ku luno baagala abagenda okubakiikira mu paalamenti boogereyo ensonga zaabwe. Abalwanyi ab'emmundu n'abalwanyi abantu ba bulijjo abalwana mu lutalo abalina okwemulugunya okw'enjawulo bangi mbatuukiridde era kati tuli mu ngeri okulaba nti tufuna engeri gye tukikwataganya. Bwe naaba ngenza ate mu paalamenti nja kufuna enkwataganya ey'enjawulo gye ngenda okukikwataganyamu tulabe nti abatafunanga kasiimo kaabwe bakafunye batya, engeri gye twamala okumanya obunafuwa we buli mu kasiimo kano suubira nti bajja kutereezaamu. Bano bagamba nti ebbanga lyetoolodde ng'enkulaakulana ebeebalama naddala mu bitundu byabwe gye bawangaalira wabula nga kati beesunze abaana abakiikirira ku mulundi guno. Mita tewera ng'ovudde ku ddwaliro er'e Nakaseke naye tetulina masannyalaze ate nga amasannyalaze ogasanga ebulwadda eyeewala nga bagalina. Masannyalaze tumisinga enkulaakulana. Omwana eyandikoze saaluuni kasawo ne kabeera tufe enkulaakulana waffe tusigalidde mu mbeera bw'eti nti nze ndola nandiyagadde nkole saaluuni sigenda kusobola lwaki kyuma ekyokya enviiri kyetaagisa ki masannyalaze. Twagala okutusakira mu gavumenti okugeza enguudo zaffe embi, ebyenjigiriza bikyali wansi, atuyambye ku by'obulimi nga bw'abadde akozeeko ayongeremu amaanyi mu mabomba, enkumbi zeetaagisa n'okukwatirako abavubuka kubanga abavubuka ennaku zino twekwasa nnyo nti tetulina mirimu. Ismail Matumbwe ngono ye ssentebe w'eggombola y'Essemuto akalaatidde abalonzi kuva mu nkambi ez'enjawulo okwewala olulimi oluvvoola omuli okuvumangana awamu n'okulwanagana. Nkambi mwali twewala olulimi oluvuma, okuvumagana, okuyombagana n'okubagana n'okwagala okutemeragana olw'akalulu. Nze nandisabye buli muntu ayogere ebirungi bya kandidate we n'okutunda ekibiina kye okulaga manifesto buli omu gy'agenda okukola abantu balondeko. Ye Ssajjabbi Nsereko ngono yeegwaniza ekifo ky'omubaka wa paalamenti mu Nakaseke ey'obukiikaddyo bw'ati bw'atangaazizza. Nakaseke kitundu kya mawanga magatte. Toyinza na kumanya nti n'eggwanga lye lisingayo baliri. Ate nga mu kiseera kino amawanga si kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Ekikulu oyinza okusanga ng'omuntu si wa ggwanga lyo naye ng'ate yasinga okubeera ow'omugaso mu bulamu obwo. Nze nsuubira nti tutunuulire bantu ng'abantu tuleme kutunuulira mawanga n'ensi egenda mu maaso oba ekitundu ekigenda mu maaso tekitunuulira by'amawanga era nkubiriza abantu bange mwenna ab'e Nakaseke muleme kuddamu kutunuulira bintu ebyo by'amawanga.